mutinga mukalaba akajani kano kakozese osalo olubuto tuvudde munnaku nkulu akajani kano kafuule your lifestyle osobola kubanga byoli awo bisuke mitwale 12 15 kagulo kateke wakakali mu packets 27 okera n'olya breakfast yo bulungi n'okwataka akajani kamu n'okatabula n'olya n'ekyegulu n'okulaba otyo n'owoba olina jjajjawo ba maama wo nkwegayiridde ate maama wo aba alina sukaali bw'oba okatumya ogamba bampe ng'omuntu agenda okukozesa alina diabetes okoze otyo kafuna genda ku website www.kairi/organics.com oba osobola okukuba ennamba eno ey'essimu oba n'oweereza whatsapp ku nnamba 0706 ke bayita Kairi Slim kali organic tetulina wadde edduuka tukola delivery mu nsi yonna omukyala akakola mwita Julina kandi ali awo mu California mwebale okubanga mutugoberera jjajja Netherland nkutumiddeko nnyo Netherland yawo wagala nnyo mwenna bali mu Uganda abali tina Netherland abakyatwa ku sente ababivaako sira bwe bucyantuuka wano bukyatuuka kata bagwe kale sinaayo muntu n'omu yali anjokezaayo n'eddiini agakunimba nga tali mu Canada mama wange naziwa nkutumiddeko nnyo bannange nkwagala nnyo nga tali mu Canada teri bonna bwatuuka wano bangamba bwa bbiri kasita otuuse toddamu tusumbuwa naye nga bo tebakimanyi nti bw'otuuka ku kyalo oba tonnasimba mmere ng'olina okusaka nze waliwo baali bakinjigiza taata wange owuli omuntu akuyita mugagga aba akwejjako aba akubye gundi otumekola naye sijula ate tujula ne just weewunya abaawa naye twalete tuzibatereseza kikulu abaawano batulabiridde ab'omu Canada sofa tetutoma era nze wenfuna kyali wange nange akayeyita wano mwenna bakyali bange mbatumiddeko mwenna abataagala tugwe manyi wali ebbini abaagala mbutukomewo nga tugudde nze nabasomedde mbeera ku TikTok envidiyo ndagitadde ne bagamba nti bw'oba oli Uganda tosobola kuloga muntu weebweru n'agwa n'omwenkana n'omuyitako ne mugamba bwe mba ku Bulaaya n'engwa eddalu gavumenti esigala mpayo akasente ng'erina ne wensuza gamba ate n'ogwa eddalu ate bakuwa na nnyingi nnyo n'obwologa bbiini emmotoka n'enkuba ne mukutako amagulu insurance ensasula ne gavumenti n'empa ezabaliko obulemu bwe bw'ogwa ku accident e Uganda okwata muggo oba ogenza okuziika omwana n'aguteeka mu kyoto n'afumba ebijanja kwegagwe bw'ogwa eddalu e Uganda ogwa birala ze business ne wembulako n'egwa landlord n'agoba mu nnyumba gavumenti empa shota bwe bw'ogwa odda mu kyalo kati omuntu yenna n'obwozaala aye olaba oli ku Bulaaya kuno omwana we agenda kubeera ku Bulaaya kuno kukakasa n'oboolireko e Uganda nga tolese wadde plot kale owe Uganda akola emmaali n'afa ng'alese abaana 7 mu myaka 2 nga bayetemyetemye abalala banywedde enjaga abalala bagudde beeroze ettaka balitunze liwedde omusajja n'akayo naye omwana we Bulaaya alivadde e Bulaaya agende e Uganda tosobola nakuwulirayo nti waliwo muganda wo ne yeetemye wali oddeko abaana bakasira eggwanga bagamba nno ettaka lya kitaffe by the way oyogera ku kino abaana ba Kizito Sebaana bava mu America kuba balwa okuziika Sebaana ng'abaana beeri mu kwetereza kati Museveni ajja kulumba byamanyidde okumanyira abantu n'abaavu kati abaana baali kati bajja okwogera mu maka ga tataabwe kiro kati Museveni najja n'atandika yo what are you doing yo kati ne batandika oli doctor ono akola mu kitongole ne batandika okwogera kati n'abagamba now Sebaana has been my friend. Why don't you come and I help you? Base kabusese kuno ndi yatata wapo. Kubanga bamutunya ne baseka. Ng'omufaali awo Museveni yabaaki. Omanyi byayagala oswaza Abaganda. Kati yali ayagala kujereka abaana ba Sebaana Kizito. Bajje baavula. Bwe bamala oziika taata waabwe mu ttaka. Ne balinnya. Kati abantu abamu tebamanyi Biini n'owoba tomwagala. Era nze neewuunya abantu fe yetwakozebwa Biini. Maama wange mwebaza. She taught me to recognize success. And oba n'amasomero nti abamu abantu wa direction nti laba Biini ng'alina kyakusinga manya nkyegasseeko ntya kubanga Biini mbulamu buno Biini olina kyongattako nina kyenkugattako obulamu bwe butyo butambula jegere so kati ate life is a chain. Is a chain.
Uganda omuntu oba olina ky'omusinza nalaba mufo ky'okujja akubuuza ekyo nyambi otya oba tukoze tutya okusituka bwe tuti akuloga kuvaawo mwena musigale awo kaye wenjawukanira ennyo naawe ngamba nti bw'oba osanze oli nga wa NRM tomuvuma nnyo mmumalirako maanyi mugambe bugambi nno omanyi nti woowagira oyinza okuba oli muwagizi ng'oli wa ddala omanyi kaye nti bapasita be babeera abayaye n'endiga ziba muliyo akati kansoke kubuuza lindako bapasita be babeera abayaye naye nga asabire wa pasita gundi egundi y'omusabi awulira asabaani Katonda kati omukkiriza agende wa pasita opasita omufere gw'omukkiriza oba musiru kati omusiru tumutreatinga tutya Yesu amukuba mbooko kulaga incident Yesu lwaki Yesu yakuba embooko na program gye nkola ne bajjo bagiyita nti manya omuntu manya omusumba ne Katonda kati okolota ne bajjo gudize kaza Katonda munaye no bajjo yali musumba yamusabira okutuuka bajjo singa oli story yali musumba bajjo alina omusawo ekakiri bagendayo ne gundi n'olundi ntege nenga ntege tebyakola ntege yanyoma bajjo bajjo yamugamba gundi agenda kukuloga muyanga lutaaya nawakana ate abasoka balina eddogo kakati muyanga lutaaya agenda loga muyanga lutaaya ina oba maama oba jjajjaawe ali eyo bugerere odi kalagi mulerwa bambi tozanga mubuuza ku ddagala awo toza kati nuludini agenda okulabuka ng'onaloze nuludini bajjo n'atwala nuludini agenda okugenda eri okwetegula ng'eddagala lyatuuka aye nga nuludini talina nnyo ssente ne nuludini yazza bonna beeyokubira ne babeeraawo tebatuuka waka gweoyo manyi muyanga lutaaya kyali kimuleese mu poti bakitate mu nupuupu mu Piero yu ya Muhozi Muhozi bamugamba bw'oba nebbala mu mulogo n'oteako muyanga lutaaya bagenda kulokera Bob Wine kati Muhozi akyamukanye oba yali anyedde mu kawusiki n'agamba muyanga lutaaya kati mwadde yesimanye biki kakati namugamba kati sooka otwogereko Bob Wine abeere mu katebe katakyagenda Bulaaya omwezi ogwo Bob Wine yatambula ensinga 9 Muhozi n'anyiiga naga mwandeetedde muyanga lutaaya ne muŋŋamba agenda kuloga Bob Wine nga takyasobola kutambula nze neewuunya nti Muhozi aliko ddiiro mwava onoga nti waliwo bapasita abasasula bagende basabire kugundi ya Muhozi ng'aliko buli gw'olabanga Muhozi azze oba Masaka n'olaba pasita oyo azze okusaba aba asasudde asasula okujja era bbala mwezi enkuŋŋaana aba ayagala yefuna ekifaananyi obujulizi obwebalamu kati kankubuulire ezo enkuŋŋaana Muhozi tasiteekamu ssente bbala mu ssente azijja mu bapasita n'abeMP abo abaagala ababbira ku Muhozi n'abagagga b'e Kampala basiiba emunyonyi ababeera mu Gorodi anti Muhozi waaba agenda nga bavuga amamotoka nga babeera emabega wa Muhozi kati wa poliisi yenna wamukwata ng'amugagwe ono mulaba nali mabega wa Muhozi omulaba okubira kati apoliisi baffe baawunga engeri gye basula ennyo Muhozi kitambuliiso Muhozi lwakwanga era tebasobola kukubbirako nga naawe toli mubbi kana Muhozi alina engeri gy'ababbamu babafunamu bw'omanyi eyo tripu gye babagenda tosobola kuddira batamiivu ne balumba Masaka ne watabeerawo bumaamaanyi agambye ebibeerawo bimanyi gwe mbadde nkyakunnyonnyola gwe yomanyi lwaki nedda kati gwomanyi lwaki Muhozi atambula neki ekimotoka kya toyi ofuuse kana aka ku TikTok nebina lyononje vidiyo yayo gwe omanyi lwaki Muhozi atambula neki ekimotoka nedda ngenda kugamba wulira ekimotoka ekyo wansi waliyo gundi toyi mwapama kati saidi eno ate ne wabeerayo ekinabiro wulira kati wano waggulugulu bateekawo ekitanda osobola okulaba akawala nga bakutenga mu toyi wali bannaye olukuŋŋaana lwa nuupu kumbe kagenze mu kitanda wamma olukuŋŋaana lwa nuupu liri mu gw'omunaana jangu obeere nga weetaawa olukuŋŋaana olwo waliwo mental health ate mu gw'omukaaga tulinamu climate change banne mujje mugyekwate ewa mami wange Dodo Kajumba gendayo obeere nga wefunira invitation obeere nga okola ki nga weeyunga ku conference ezo ojja wano kibeere nga okikwasaganya mu ngeri yonna genda olabe conference zetulanze obeere nga ozeeyungako kubanga ziri mu mateeka ate nga ne invitation ezofuna
ziba mateeka tofiriza company yo tofiriza abantu bo bakutadde mu sente kujja kulambula ku Canada ate ogule invitation yefu so kirungi nnyo n'okwebuuza okulala kusingako awo osobola okunkubira oba n'okubira kayo wisdom gwe nakyo oyagala okwebuuza kyemmanyi nja kikugamba sikitunda sikigira kikyenkuwa nkola volunteer kyemmanyi kyenkubuulira kyesitamanyi sikirina so beera ng'otwekwata emikutu kyekiteesawo ennamba y'essimu awo ku mikutu gyaffe twogera okubakkakkanya mwenna oba obajjukiza mwenna bannayigina emikutu gyaffe mutuwe mpola amateeka we tusobezza okutuwabula kubaawo naate tompa direction gye nina kutambulira mu kubanga ekirooto kyo si kyekyange funa gula kyenkutuwadde bwe kiba okyagadde kigule bwe kiba kiganye kikole ki kireke mbagala nnyo mwenna abantu abali e Uganda ku William Street Sakyamaliya abali e Lungujja Asamo mbagala nnyo mwenna abatugoberera mu ngeri yonna abatusabira waliwo omuntu nga bambi akusabira naye nga tomanyi abatusabira obubi maka nkutumiddeko nnyo maka wetegedde abali mu nkwe zonna mwenna abali mu lukwe lwonna just no mbagala nnyo kuba nange mba business gye muli nti omuntu abasasula mupange kino abaana basobola okusoma nti nange mba business yo so kayo wisdom jasoso okuyitirayo yonna twetonda nga mumanyi nsaba okwetonda nti gire emikutu gyemako andi kati abantu bini abantu bambuuza nti ababbi tegenda kwetondera abantu bana abantu beerabira yisima tebakyagendayo kumulima bana abantu bokolera bamubazibu kaye wamaze netonda kaye alumu asimattuka kyerusi tabitegeeza bambi nedda ekikula kyaffe kyetu sinze nze mamange lwaki yanzala eri madde nsaba bwonsanga mu kkubo tonsamba ani ne Canada bini Uganda tugiwadde emyaka mingi bini obadde otya juzi nakaize nendaga abantu New York nchina njagala kukola tour lumu mve bwenti nzikirye paka nzigwere mugundi mu Brazil kijja kuntwala emyaka ngeji nze ngera kukosa page era ekyo kyanda bayira tubenga bana abazungu bakeera nasiba bwati natambula nga yebaka bampadde akantu ka gundi jirawo nokasimba niwe yako kati tugenda kukola gundi ezo kati muna Uganda akulinda mbokusambira Uganda naye mama nga Katonda twamunyiza tutya nga bano bafala tebava mu bukulembeze kati nkunyanya wetuna Maria kati bini tukirye paka Brazil jukira otunamara North America tugenda mu South America Uruguay tuyitebwe tukirye Euro Algeria ata Argentina Africa South Africa South America Brazil Argentina kuri Algeria Brazil Argentina Uruguay yibi kinange mbyera bidde ezizo na Peru baliyeyo waliyo za anaconda walaba ko musota bwe guti waliyo abakazi abera baba Brazil yakula ku misota tujja genda anti basi bobutimba bwetu ne ulo kambuze government yawo nza yingirirawo ko nga tulina mu abanene nga tulina abantu bwayo kasete sema bebe kuruwe wala nyizo nyizo kaye ni mbula bwerere yako katono nnyo ogenda kulaba mukama lwaki mukama tumiyita mukama bini Katonda bw'atatuwa mukisa kitegeezo yanda atali kumuwa Bayibuli egamba Paulo yagamba mugoberere nga wengobera Kristo bini gw'okujja wano nalabye omuwala gwe bamye visa nga wallahi buli kimu akirina naye nga oba agent alina kyeyakola ekyobusiru ekyanyiziza kubanga omanyi wetukola bino ebintu neyakubulako nakubira yankubidde nga oli omwana mugagga na buli kimu nteetaaga kugira kintu nawe navudde ku simu nga mugambye okugenda ewange neŋŋamba ne mukama kale omwana oyo mumanyi muwala mumanyi ansingira wala buli kimu kati bini n'okubeera wano tegera sokola nze ntuuka mu kusaba bini nenjogera ebigabo bibiri ne binzigwako ne ntandika kutunira Katonda nga ndaba bulungi bwe kale nga kati njogera ki kuba kati bini nze natuuka kuyisima nga bamukubye bwe bati kati ne mmanya nti kati nze ngenda kufa era je nakujumiza najja kweni biesi kini yagamba abaana munoonye buzito muona wali nandi gundi ne wabebe kulu kiwatule
kati banku ng'abanku bidda amasimu nga ntudde bwenti ndowooza ebintu bingi bana bindi bisinaka wisdom nga kitano batugambye mukulu tujje woli oba oliriddawa nemugamba akanzijaawo kati ogenda kujja nti kati omukulu akuba mutsimbudde okunoonya wisdom nti atugambye kajje wano yabagamba wisdom katajja enkya mwenna kkulu yonna temudda ku TV eyo yonna yanikati biki bali abaana ne bankula kaye omusajja agenda tusaba busabi wonna woli nze omanyi natuuka ku geti nga balina emmotoka 3 bwe ziri awo nga tebakikkiriza nti nsobola okujja naye ekyewuunyisa bbiri nayingira bwenti nga buli muntu asirise buli gwe nayitako yasirika bwati ng'alaba omulambo ogutambula nga natuuka kafuko n'asirika nga tanyega ne bantakola peero naye nga bini nga ndi mukkaawo nga mpuli kaka nga mmanye ekijja kijje nga neekyaye bajja ngamba bajja okwenyogerako omulamu yagamba alina we yali ng'ali mu ttooyi bwati waliwo omuntu eyamugamba sooka ojje wisdom ali ku TV yagamba yamala kundaba ku TV n'aguma yandaba ku TV nga tesobola kikkiriza nti nsobola okujja ku TV kubanga bamukubira essimu n'agikanyuga n'eringa bamuga nagate mumanyira buli blogger yenna yasalawo okusirika ngenda okumaliza program zaali musaawa 7 ogw'ekiro kuba nagikola okuva ssaawa 3 nga tebalina kye bataddeko nga ndi live kweni byesanyuka byonna nga ndi mu kwogera naye nga singa kwega nga njaga kufumita oba nafumisi muntu kiso ngenda okukkirya bwe nti maze program nzikirya mu paati nga buli muntu n'abaali bakolawo mu NBS mugundi abalina okugenda nga bonna bali awo baninze nga bajja ne bafuna bwe bati bagambye omusajja ono kati ngenda okukkirya nsanga motoka za military police bitya nga bali ananga how are you mister konze muri mutya tuli bulungi naawe where are you going konze nzira ngenda waliwo bakubidde isima omanyi nti baŋŋamba omanyi tuyahiya okuvuga ogende bwosula bwonna naye ku mulambo wali bwe bakola isima ne baŋŋaana nenduuza no basaaga kati nanga nyingira mmotoka eyo ngende gye nsula bwe ngenda osula era ne bano baggayi bategeereyo kati basobola okuba abambi baali bakikola mu good faith kubanga bwe baakuba isima ndowooza baalowooza aiza kalisa yalowooza n'abafuna agamba oleme kufa nti wafiiridde ova kwenni ndowooza simanyi oba yali kiini oba ebitongole bya security byalowooza nga bwe bakubye isima basobola okukuba wisdom case nejja mu Kampala kuba bamaze okuba isima kati ekiro ekyo bakuba wisdom because Museveni ekimuwangaza Museveni bayirawo kikino ekintu kyenayiga ku Museveni kanti gambe sigambangako nekino kigasa mmale ekyayisima Museveni tariskinga unknown katugeze tagezesa banange kyeki Museveni ojja n'omugamba nti ekyo ekire kisobola okuleetera obululu 100 akubuuza kyetaaga sente kati million 10 ng'amuwa kati lwaki tagezesa newaba akimanyi nti osobola omubba naye agamba kansooke nzimuwe kankijjeyo tomanyi asobola okuba nga abuyina Museveni naye ebyo byolaba tagezesa bimuwangazizaako bwe bakuba isima ebyaddala nafuna gundi nga amasimu gaavugaawo from okuva ewa Sale luddawa wonna nga bakubye isima kati abasajja abo basobola okubanga nga tebagezesa naga basobola okuwa bulogo oyo ne bakubawo owookubiri ne tufuna ekintu kubanga okuva we baagaana kabaka okugenda e Kayunga ekyo ekintu ekyagawo Museveni tadda nga musigala kyekimu Museveni yali tamanyi nti waliwo omuntu omuganda era bayire Museveni yali adispayizinga nnyo kabaka kuva ku kyekayunga we yatandika omutya yali tamanyi nti waliyo omuganda wasobola okugaana ewantu ensi n'ekyankalana kati kwe kuteeka abantu bapuresha batandika ovuma abo abaana boolaba abavuma lwakubanga kale nze kambabuulire Semwayi bantu bagikyusiza erinnya kyabi kutandika kati njala kukwata gundi national anthem ya gundi ya Canada kakati Semwayi badda muri abo gye bali abo bonna abaana ba buloga basiibeyo omulimu gwa Muhammad Nsereko gwaliko okukwataganya ba buloga bonna boolaba abo ojogenera abo bakabaata baani bonna bana sente ngege zitambula ku internet Muhammad Nsereko ajja wa Museveni n'amugamba Bobi Wine alina amaanyi ku internet tukulyetingeyo jeri erisobola muvuma kati era omwana alina oba oli ku internet nga tofuna sente kuva Muhammad Nsereko ekitegeeza weekolako disservice kisente zandibadde ezizo
waliwo azirya. Let me give you an example. Bo olaba bino full figure bye yasibanga abaana bita. Kati bali abasajja osobola okujja. Nojja ne bagamba twagala okucyankalanyeko nga Museveni alina kyayisaawo oba waliwo ebya penete ebyokutazimba amalwaliro biitidde mawulire. Kati nga baagala okucyankalanyako jjukira amawulire gatambulira Kampala boogere ku kirala. Kati nga full figure gyakwata sefuku. Ng'oli omusajja Sheka Umaru oyo obedduwaji manyi obatagimanyi nga jjaawo bakyankalanya ngeni byesejje ebikwata NTV engeri gyeri yagakaani yo batyo influence ka sometimes kati amawulire gonna agabeera Umaru asyesefu kofu kati nga abantu bonna baba bati kubanga jjukira Uganda bakufosinga okulaba ebyekisiru tobola abantu bini batandika kulaba YouTube zaffe bava ku mawulire ga TV kubanga gali amawulire galimba Museveni bayimeri Museveni agamba mukwegulye kati full figure wajja gojjo kyewunye full figure mbona kubwenga avuga nuwa taliimu wadde essi golowooza lwaki buli wakwata TikTok baroya bajja okoleza full figure alina sente mekezi basasuza gojjo kyebuuze full figure avuga nuwa va kubino byejubisa nuwa taliimu wadde essi sente nyina baloya bana ojjobage bamaanyi buli full figure wajja okukwata omwana TikTok obaki be bajja bamaanyi kukakkanya kibadde mu ggwanga abamu be basiba ne case kwe Jackson njagala olabe NBS abaloya beeyina ne bano bali baloya bamaanyi nkubulya bamanya amateeka ebyaddala na buli kimu full figure talina sente sola basa naye ekibuuzo lwaki babeerawo kati kankubuli Museveni asobola okuba nka tugeze mumubuuziza nnyo ebya budget kati jolo sonye nga olaba byako kati bano Museveni si yambula full figure kati bali baga Museveni twagala budget ya milioni 5 tugenda kuwerira farm ne full figure tumuweyo nga milioni ne babuloga bagenda okubikuba kali nga baga full figure obwana kali kakuvumye balo yabagenda kujja kuyamba bukwate ka full figure ngajja n'enjala ye ne muwogo omusike gwe yalidde gwayonsa omwana we naye kakasa nga mawulire we gali wakola bwati kati nga basiba omwana kati nga yaba n'enjala ng'agenda ali emmere ya 12 naye ng'ekyo ekintu kyakoze kiriko miliyoni eri budget 5 otegedde oba kyekugamba kati Muhammad Nsereko Mugagga tebakulimba ennaku zino mu Nsereko Mugagga yakuba biliyoni ngezo z'aba TikToker n'abo abaana kabaata usimanyi banga akusimba kasokola video ng'akusimba eky'etaano oba eky'ekkumi kati gwo omusajja ali ku budget kati gw'osanyuka kuvuma Bob Wine neda nkuwa example naye nga gwavuma Bob Wine ekyogenda kubeera mu bantu naye ng'oli eyaleeta ddiiri Muhammad Nsereko agaggawadde kati bannayuganda njagala muyige dimension ezo ekivudde ku kyokwogera ku ebyo twavuddewa naye manyi neda bini omanyi lwaki twogera ebintu ebyo abantu babitegeere nti tuleme kukola bukozi video kati omuntu atalema kutegeera politics ngeri gyatambula tugenda kati kwogera ku Mpuuga abantu bategeere bajjo gye twatandikidde tujja tuzunga tuti bamala okuba isima Mpuuga munnange so kati nze baŋŋaana okugenda isima ebamukubira ebintu bisatu ng'ebyangwako nga bakubye isima baŋŋaana gwe genda olaba video zonna natuuka watata isima abasajja abandika abaali nga muleeya baŋŋamba bw'okwata kazinda tukwata era bonna kakalamu baayogera nga nze ne baŋŋaana okwo kubanga nze singa nakwata akazinda ndowooza simanyi nali nja kuvuma buli mbwa yonna maybe ndowooza ne Katonda annyamba bwe tugenda eri gye baziika isima ngenda otutuuka nga Muhammad Nsereko bamugambye dda towa wisdom akazinda kati bali abasiraamu bakwata akatebe bantwala wali we batuula ne bateekawo akatebe omusajja yali simujjukira agamba Nsereko bw'omalawo akazindalo wisdom kanange ne ŋŋamba kati wano ngenda okwogerera Nsereko we yamala okwogera mu kuzika kwa isima yakuba takbiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar n'ekikuŋŋanya abantu okusaala teyampa kwogera bajjo yayogera awo isima awo bwe yamala okwogera bajjo yaddukira mu mmotoka ndala kwe yamala nnyo ekiddako ate tebategeera nti bajjo agenda kuva ewuwe yajja by surprise n'ayogera kyekyo kati abantu abamu fwe tubadde Uganda gwe muganda wange nga tulisikinze obulamu bwaffe ku lwa bannayuganda abalala but of course bannayuganda abamu bwe bata appreciatinga hati tunakolaje
Titina kyakola kubanga guno mulimu Mukama yagutu. Ayo wisdom. Bonji. Abagala okubanga mu connectinga na fenda abakweziri. Ebibuuzo byonna bimwaga okubibuuza. Mujjabuuza. Omukulu yabaddeko wekitiibwa. Mpuuga. Bita wano kido. Woku kido. Tipi. Era kati abawala tujja basimba Kimpuuga. Omwana ajja bati n'omusimba Kimpuuga. Omugala kwatambula. Kigenda kuvoola. Kyekyo tulina byogera. Tibwala tukireke. Kati ngagamba nti omukulu yakkaatiriza. Naga nti mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yeetaaga Mpuuga okusinga Mpuuga yeetaaga ni Bobi Wine. Era muntu ye alina amagezi mangi agasalawo kikyazzaako mu kintu kyonna. Ng'ate Bobi Wine yagaye Bobi Wine talina kiddako yakoma. Okumanya Mpuuga mugezi bw'amala okuvuma Bobi Wine indirect manyi waliyo Abaganda n'abo abantu abajja ne bakulira mu Buganda ne bayiga nnyo Oluganda osinga Abaganda. Omanyi nti nno talina mu kasoda bini okimanyi nti nno Sprite nkuweoba oli atali mu fridge. Ali mu fridge. Bini okimanyi nti nno nti bakiyita batya nti omuntu asobola okuba si Muganda najja n'amanya Oluganda okusinga n'abantu kubanga yeeteeka bw'ati n'abantu mu ngeri ye Mpuuga. Kati nawe kankubuulire nkiddamu nakyogedde mu vidiyo eri sirabanga mubbi amanyi Luzungu nga Mpuuga. Era ababbi b'omulembe guno bini si be bali ababbi be twakuliramu. Fe twakula n'ababbi era Bannayuganda kati mukyuse mumanye ababbi be tulina gwe bini ababbi be tulina balina visa baali batambuddeko. Ababbi be tulina bagende wa Mike Mukula ne beewola amasuuti Mike Mukula yasinga okuba mu masuuti. Ababbi boogera Oluzungu bamanyi kye bayita police ne fiscal police bamanyi economics. Wisdom ebyo byonna tubiraba. Naye gwe tokkirizaako nti waliwo omuntu abeera machuwa ku machuyi. Kakati labayo machuwa ku machuyi. Kakati kansoke nkubule Bini ngenda kwogera kino. Bini ensi tejjukira mageziko ejjukira achievement. The world remembers your achievement. Success. No waba wasoma ngoyogera Oluzungu andu mwenda omumanyi. Andu mwenda tugenda mujjukirako kimu kwolereza bisiyaga n'okwogera Oluzungu. N'Oluzungu ayogeranga ku maka akasori. Bw'ati n'andu mwenda amala okwogeranga ekisuma kye andu mwenda ayogera ebigambo tamanyi naddukana bw'amala obyogera babuuza what is the end result? Zero. Okiwulira omanyi mwana asobola okuba ali addukana andu mwenda n'ayogera ebigambo ku speed osinga addukana kati naye andu mwenda wamala okwogera teriyo lecturer asobola kugamba andu mwenda policies yaleese kiki nekikola nothing. Kati babala magezi ko babala achievement. Babala Bini wajje Canada ekibuuzo na buli musiru asobola okujja Canada katugambe end result eruwe Canada nze Bini kankubuulize nakugamba awo kubanga nze manyi bayita okuvuga Canada Bini nakola b'ovuga naye Canada tomala kavuga Bini nze kankubuulire olaba ogenda ku address bikoze bitya nze kenyini nange binsumbuwa kati ekintu waliwo ekintu the end result y'ekintu kyewakola yeki kaye zino ndaba nekwate ekkubo n'enzira emubende gye banzaala nkimanyi nti nsobola okubeera mu kyalo n'enkola ssente nga sirinnya ku kibuga nkimanyi bulungi nnyo kati nti nzimba ennyumba nga sikutte ssente zange zono nazizimbamu 99 mu kikomera oya ennyumba z'ewaffe nga bw'ozimanyi baziwunda manyi nti osobola okuzimba ennyumba ey'ebisenge 6 mu kafo katono nange era nejjusa nze gye nazimba nze nejjusa omanyi nti ennyumba esobola okulya ekintu nga kya nnyumba 8 nejjusa n'okwejjusa nze kye nazimba nalaba fulonya ne space nentunula bwente omusajja wali nengamba naye Uganda biki bye tuzimba ati achievement yeyo. That is the achievement. Tugende ku achievement yo. Kakati nawe katugambe bwetu Mpuuga osobola okuvuma Bobi Wine nga wamuvumye mu Luzungu nebino si byakwogera Luzungu kati Bini katugende mpola kwakyo yagala Bini ekibuuzo ekiri ku Mpuuga ne waba mwana wa P1 kyabuuza
Mpuuga jangu nnyonnyole ssente ze wafuna wazifunira mu tteeka ki? That is a primary question. Yakubuuza nga yabadde omukulembeze obadde oyagala awummule amalaavu g'akapikipiki. Kati Bini okumanya Abaganda babajooga ne bamumanyira kyovula muswazi z'Abaganda babadde batuuza omusajja abadde not Anthony General Auditor General mubazi wa bitabo ne bajja mu Parliament okuyisa etteeka omuwa miliyoni babadde aproposize biliyoni emmanda naddala mafaaga ne balwana ne bazisa ne ziba miliyoni 5 eza Mpuuga kubanga Mpuuga kati yavuga yasensinga price naye kati ye babadde bamusiibula omubazi w'ebitabo wa Parliament emyaka gy'akoledde bazze mu Parliament kuyisa tteeka omuganda Mpuuga ow'ekitiibwa gwe muwaana ye bamugamba gwe wakifuna otya? Lwaki oli Auditor General omubazi w'ebitabo olowooza lwaki Bob Wine oba George Senyi teyawukanye? Because bazze mu Parliament ne badebatinga bagamba nga omusajja ono akoledde Parliament simanyi emyaka ameka akivinza kino ne kino. Ati Parliament kaya ati kino kyonna kyokyerabidde oli bamuwadde Parliament yonna aba opposition aba independence abali mu government bonna badde akolera baki bonna. Kati Mpuuga ebitaano byamuweebwa okumusiima okuvuganya government kitegeeza akusiima yakola ki? Kati kakubula ekintu kimu bagobazaako mwezi gwa kusatu Mpuuga ne bamuwa 5 mu gwokutaano nga gutandika Mpuuga baali bamuwa miliyoni 5 kumwebaza kugobazaake kubanga commission mubeeramu prime minister minister wa finance mubeeramu speaker deputy speaker ne ba commissioner basatu ab'NRM ne bawaayo ekibiina ekisinziza beemupya abantu abo babiri leader of opposition ne commissioner. Kati wulira kino ekintu baabala nga Zaake jjukira Zaake we yali ku kakiiko ako akakiiko ako ka commission kakola mirimu ki? Ke kateekerateekera Parliament ompulira kati naye ku kakiiko ako buli omu bamuwa kyakulira. Zaake we yajja ne bamuwa okulira akakiiko nga bakayita audit committee nti bwe mutuuka okuwa Anita ssente Zaake yalina obuyinza okubuuza Anita biliyoni nyeze tukuwa zaakya ye yalina obuyinza kuba yakulembera audit committee nze mbadde ku board ya UPRS nga nze nkulembera audit committee nze nnoonyereza zino ssente baziwa zino zaakikola nenoonyereza nendeta era kubagamba zigende nze kaakati Zaake mu mwezi gumu yali amaze okubuuza ebibuuzo ba Anita ne bagamba ono tagenda kubeera wano ne bayita mu Mpuuga bwe bamala okugoba Zaake Mpuuga n'atabako kyakola ne bamusimba ebyo kumwebaza diiru zisobole okuyitawo ekyagobya Zaake balekeko Mpuuga nti wali we bayita diiru z'essente era Bobi Wine n'abayamba n'amubaweera ddala abayambe kati yamugamba kati kamubaweera eddala munnaye tukole tutya atoba kinzo kuba sokonide kukayira kinzo ga munna nkukute n'omwagalwa wange nga munna olabika omwaga ogende kati Mpuuga ebbanga lyamala mu commission yakubako wadde enduulu nti tuleeteza okumanya Mpuuga y'owekitiibwa gwenkyusa okulaba omubbi ayogera Luzungu ate omusiru atakalculatinga waayi singa nali Mpuuga nandigambye Anita Amongo tinga we mumpadde 5 ne mumwe ne mufuna ebiina ebinene mugira ne Zaake tumutereko ebiina ku akawunti ye tumuunyise kati kubanga baamulwa abasajja abo babusamize Mpuuga Oluzungu lwayogera tulimu butategeera teyakibala omubbi omutuufu yandibadde amugamba Zaake naye tumusimba ebiina olaba Romanti nze navugako no balance omumanyi no balance bavuganga boda ekiro kati we nkutuusa ewuwo ojja yaketaano kampa we balance wo ng'anjikuma omukyalo okutta akasawo ko wano bwe kati ojjamu ssente okoleki mpe konna ne ssente bakayita no balance naye bwe baba kugoba ennyo ababoda ensewo bwe beerimu akasente ng'okasukaye oyoolamu kati n'otaala n'ogamba bansigaliza 10 kanyane bali basigala bakola ki balonda zigudde kati bano bandikasuse tebaabala nti enkugambe Wesitiibwa teyabala kati Wesitiibwa ayogedde ebintu bino byenjagala tuyitemu mangu agambye bw'ati nti nze seetaaga Bobi Wine yali anneetaaga
ku one ku experience two no muyigiriza engeri ebintu gye bitambula wakyogedde netegera obusiru bwa Mpuuga ekitegeeza kati amuyigiriza agenze kati kankule Bini ne woba ofuuta gwe wansuuka e Canada kati kisobola kuvaawo mba musiru obuteebuuza ku muntu eyansookawo nti Bini sakusumbwa nankubuuza naye twali tujja wano nti kino kikozi kiki kino bakigula bwa sikubuuza sa kati mba musiru oga njabye malira kantabule ekintu ekyanditwalidde eddakiika 2 okitegeera nsobola okumala n'olunaku lulamba nga sitegedde Scarborough Center weeri kituufu kati tugoberere bino ekisooka Bini Bobi Wine agenda okujja mu parliament yasengayo Mpuuga kituufu Mpuuga era ine experience anti nedda waliwo ate okuba nga experience ye egasa ggwe namanyuma go singa nzija wano e Canada ne sitakubuuza kitegeeza sikulabyemu magezi kakati waliwo Mpuuga okuba nga ali mu parliament ekibuuzo lwaki Bobi Wine teyeebuuza ku Mpuuga segeza agenda okulaba nga experience ya Mpuuga ya toyi egasa ye na bamulinaanyi waayi anti nkugereza bw'aba Mpuuga yali wakabi yali mu DP Mao talondangako Mpuuga kuba chief whip wadde tamulondangako kukulembera kakiiko mu parliament nefu DC olaba kati nupu ye londo abakulembera obukiiko nomanyi nti nno Ssemujju ajereegereramukko ku Bobi Wine nomanyi nti nno Ssemujju bamuwa obukiiko kati yakulembera ka budget committee Ssemujju agenda waliwo ekigambo kyayogera ku CBS naga bannange nupu eyo njityako kimu kubanga kasanalaba abaana nga bagamba nti Bobi Wine tabuuzibwa takola ki naye byonna abyogera naye because Bobi Wine ayima eno n'agaba kyali oyo mu mwaka kiiko kano ekibuuzo Mpuuga waaba atugamba nti Bobi Wine yali amwetaaga kuba Mpuuga yayogedde plain English n'agamba nti Bobi Wine ye teyeetaagangako Bobi Wine wala Bobi Wine yali amwetaaga nemmanya this is waliwo stupidity at the highest order. Mpuuga has displayed his stupidity and narrowness. Kasayogedde ekyo kati ne mujjako engalo era ngenda kukola campaign ngamba abaana tulekerawo okwogera ku Mpuuga afenga alien skin bwe yafiire because tosobola kubanga kati Bini kino kyangu nnyo n'oba wa P1 Mpuuga yali mu parliament lwaki Mao teyamulondako wadde kale si Mao oba FDC teyamulondako wadde kuba deputy chairman w'akakiiko kati kangereza omuntu nze gonna newunya Moses Kasibanti yali MP wa Lubaga North ng'oluzungu wadde yali teacher ng'omanyi ba teacher bako ng'oluzungu abakalubake kuba yali anywa embidde naye Moses Kasibanti baamulondako okukulembera deputy gundi wa Kosase Kadaaga n'agamba tajja kuba naye nga bamulonze bemupi Moses Kasibanti yalina oluzungu lw'abaka baamulonda okuba deputy chairman wa Kosase ekibuuzo Mpuuga waaba yali mugezi nnyo lwaki kale ne Moses Kasibanti baamugaana ab'opposition tebaalowoozaayo ku Mpuuga kati musobola okupampalinga ne muhypinga Mpuuga naye nga ku busiru bwali mupampalinga busiru kati wuliriza Bini singanzi kyetuliko yusisegasa eri Museveni na toilet paper tudde mu Mpuuga anti yeyogedde twagala okumanya statement gyakoze erimu obuzito agambye nti Bobi Wine yali amwetaaga okusingayo yali yateega Bobi Wine kati ekibuuzo njagala otulagako ku experience Bobi Wine we yajja experience ki gye yali yeetaaga mu kati kangereza omuntu bayidawo ono omusajja w'obutambala yani Muwanga Kivumbi abaddeko chairman w'akakiiko ka defense abaddeko shadow minister wa defense abaddeko chairman wa budgetary committee obwo n'obukiiko ne mu DP Mpuuga nga talinayo kakiiko n'aka kati Mpuuga agenda awunze basiru banne okugamba abantu ti Bobi Wine yali yeetaaga nnyo Mpuuga okusinga ki Mpuuga mukwano gwa Segona alina obukiiko bw'abadde akulembera ekibuuzo lwaki Mpuuga Abannayuganda batamanyi Mpuuga azzeeyo okusoma amateeka mu bukulu era ffenna abamu twamwekanga bwekanzi nga yambadde akantu k'abamateeka agasomye bukulu yasoma birala anemejjerega abantu nti ng'akootinga by'amateeka that's 1 2 Mpuuga bw'agamba talina kyali yeetaaza Bobi Wine we are discussing Mpuuga mu Uganda because one yaleberako leader of opposition
kati kangereze bini kankubulire omuntu n'olibanga okyankalanye naye naye ng'alina kyeyali akupushing there kirikogonizing mu parliament baddira ebipande ne babitimba bwe bati ba leader of opposition abaali babadde Mpuuga tekirivaayo naye kyava ku muntu ogwo eyamwapointinga. Okay, Mpuuga Bobi Wine agobye kwa leader of opposition kitegeeza toyogera naye toyogera na Joel Ssenyonyi. Ekibuuzo Joel Ssenyonyi mu myezi ebiri gyakaba leader of opposition omanyi nti performance abaana bagiraba. Kati ekibuuzo gwayambe Joel Ssenyonyi ogomanyi Joel Ssenyonyi wa myaka 3 mwetaano neera bagaye ebintu byali mukola kati mukwano gwe yagamba abadde mukwano gwe abo akubanga ba Joel Ssenyonyi batya byogera Mpuuga we yafuuka leader of opposition nga yakolagana nnyo n'abenaalo mu kusinga abanuupu era talina gwe yamentalinga. Joel Ssenyonyi talina kyayize ku Mpuuga nga meeting asinga zikola n'Anita Amongi okusinga n'aba opposition ng'abayita mu press conference. Mpuuga ng'abayita mu press conference bampi ba leader of abali mu gundi mu opposition naye nga meeting erazisinga kuba n'Anita Amongi naye nga batyo muswaza oli mukazi mufumbo kisinzira anti speaker omukazi omufumbo yayingirira obufumbo bw'akaana akato akawala. Yes yayingirira akawala akato tokimanyi kati kati zakali ngubulire Mpuuga singa yakiwayo bulungi nnyo soka wetonde ukirwa wali omukyalo oyo kibaye yaliko Vatican wa papa nafuka ndo mwana ondika nagamba nti kati Vatican yonne unyapokereya era nnyo kyobola Anita Amongi alabika yalwaza ne Papa Francis ntava mu ddwali yagenda okuvaayo nga ndowooza pokereya amukubye alaje Anita yaddabo manga ngenda kufuna owa era yamufuna ewe Uganda mana yali kwa luwero wakubanga omwana sebo ahani kaye kati gocho ebirala no Moses Matovu gundi Magogo lwakubanga omupiira yagutta naye mukwano gwange nali mu Australia ne Moses Magogo naye munenge ekyewunyisa nali mu Australia ne Moses Magogo naye nga omusajja awuba Anita mulala kyenyogeze kitegerekera kakiddemu twali mu Australia mu 2018 Anita Amongi ng'afaanana nga gwe nga si mwerungo waawo omusajja yamu nga Magogo ali eri musajja wano nga MP yamutambulira mbyagala njoge kuba twaliko mu bbala ekirego ffenna tuli awo ne tugenda ku Sheraton Hotel mwasulamu ne Prince Charles kati ye king wa Bungereza ng'alina omusajja akola ki era ze neewuunya nnyo ne nga Mpuuga waawo we yakwanira Anita Amongi sibitegeera nga Moses Magogo alina abakyala baawo n'akawala bambi akato kali yagala kyokere yes nalabako nze gwe katofunanga mukisa nze nalabako Anita Amongi ng'afaanana ng'era mulinga ba Luganda nani anti nga mufaanagana bire gwe ng'oli wa chocolate osinga Anita was a black lady mu Australia era ng'afaanana bano abaddugavu ba Australia abeereye mu ddungu Anita Amongi kati naye lwakubanga munaye kati ndaba mulala. When she got money, she established. Kati otegedde gwe kyebugamba. Kati akubira kino kimu. Mukyala Susan Makula yavaayo n'agamba Bini nane musenyi bye naye andibikoze n'atagatta mu Rwanda. Era n'atagatta mu ki? Bana nali nina nyanzizaako niyo. Kati Makula nakyo kansoke kiddemu. N'agamba nani sonye singa teyagatta mu mwana family yaabwe. Naye kati mu bulamu bwange n'ekimanya nti Makula ne bujje be balabe bange benkola ki boyina era banjigga bwe siri bafuna bajja kukola ki oli ba Brazil kunfuna bajja kunfuna obanzo bafuna bujinga adduka Pentagon nga sajja watu Pentagon emutuddeko yagaino ogabana tetumanyi musingi we guli tandika nengamba Bini we yayula tetumanyi musingi we guli tandika kasa tusonda naye ali Makula naye alimba Makula yazaala omwana musajja omulala ate n'amutuma Bujingo kati yagala tukole tutya temekyogerako nena kila kinenga alicha hiyo sijja mu klasi sajja tukabereyo mu America aliyo abereyo
kutumiddeko jjo leka tubireko mikwano gyange nina mikwano gyange wamakula yaloga twagenda okulaba omwana atandisa kutefaana leka nze tubire ku ntumina mikwano gyange mikwano gyange njigoberera kuba bo tebamanyi nti kalemba gobera mukulu Richard Niyo nkutumiddeko limu Richard Niyo yani ali mu Amerika yakulira abafumbira kine ky'abafumbira kutumiddeko ne wama group yonna eyo namba tumiddeko mbagala nnyo bagalira ddala naye tudde fundikire Mpuuga kati Mpuuga ekyo kimu tu kansembe neno point kwa ebyokwogera ku Mpuuga bingi kansembe neno Mpuuga singa abadde w'amaanyi njagala kale bw'aba agewulya nalabye ne kojja wange Kashumba nenga naye omuloga azaala omusomi ng'ayogeddeyo ekyamagezi nalabye kojja wange Kashumba nenjukira olugero lugamba nti omuloga azaala omusomi Kashumba Polo yabadde erabidde Shira ng'ali bwerere nayogerayo ekyamagezi n'agamba Mpuuga bw'oli w'amanyi kale ddayo tugende mu by-election olabe Bobi Wine wagenda okulya obunyama Bobi Wine olaba yabadde ava buvi eri kuziika kojjaawe walabye okyulira Mpuuga kambabuulire waliwo abantu genda katono kaye ekintu kino kirakawo abantu naddala abava Emmengo product za Mmengo kati anti Mmengo gwe lwakuba tokimanyi Mmengo kati yayawukana erimu ebyo tulina Mmengo ya Peter Mayiga neya Kabaka baivacho wali ya mulunda era ina obuyinza tonnamanya n'abantu baji omisinde kaye tomanyi kiriwo Kabaka teyaze emisinde yaddajjanja agirebwa ngolwaza bakitajja mu misinde n'ebyo ebivulu by'ekyepukutu gomana asajja bagagaliddeko ebyo ebintu lwakuba munaye tusirika twagala kutta brandi ya Kabaka naasirikawo waliwo abantu Emmengo nga Kabaka yabagoba dda naye lwakubanga nga wowakwatako ogenda kuggula olutalo ne Museveni abantu nga bali awo Emmengo Kabaka nga yabagoba dda nga tebalina na contract mpya naye nga Kabaka bakola contract Emmengo bwe bakuwa n'obwakatikkiro tobubeerako myaka gyonna bisanjayo bibiri bimanyiddwa oba bimanyi Mayanja Nkangi yabeera katikkiro okuva mu gyenkaaga ng'amaze okutta Kabaka naye nnyini ne yeetya gwe laba baddako se principle gwe kakati oŋŋambe nti nnoyo gundi Kiwalabye Male ettaka lya Buganda balitunda nga bwe baagala mbu Kabaka kati ng'akeera nga muwa minisita bw'ati naye lwakubanga kati bini nga gwe wagwamu ekidumu singa baali bakunoonya okutta so duwayi nange kennyini kati teeberezaamu nga singa baakuwa obutwa nga Kabaka waliwo ebintu by'otunda n'oga kansooke nsirike sooke nkuze ku baana bange bano kubanga kati Uganda everyone is gundi the subject kasaba wa Kabaka obutwa n'otegera mu Uganda buli omu basobola omutta Katikkiro yagamba alaje anti kati Katikkiro yayogera Kabaka lwaki tayogera nti bannange temugira bantu nze nalwala alaje nga Kabaka asobola okwogera ku wamera basinzira ku CBS ne ku BS ne bagamba Bobi Wine bwe yamanga abaana bali bambala gundi nga bambala nkofira banupu ne bavuma abantu bagambeko kakati babajja atugambe tunagira banetu nedda banete mutwala bwi naye ajja agambe banete mugamba Katikkiro nti bangono alaji ati kikyogamba gwe kati Kabaka mu bintu byayogera ajja bw'ati n'ayogera naga bannange nerwaneko tembongoota najja n'atugamba bannange eno Masaka kyali kibuga kyokka Kabaka tasobola kujja n'agamba njagala okugamba n'okulabula Abaganda n'abantu abali mu Buganda mulekeraawo okugamba kuwa ekitiibwa Kiddo ne Katikkiro wa Buganda tibampa obutwa kati kyokka ekyo kigambo kizito nnyo ku Kabaka atugamba temubongoota lwaki asobola otugamba temubongoota yogera tebimutuuka nze kati gwe gomanyi vidiyo nze bagenda we bati gwe abaana b'engoma bateekamu butesikayo buzito nze nasi Junju wowe oyo yagala njogere Mike Mukula yakola na meeting hajja era ffe tuteeka Kabaka Foundation naye Mike Mukula ngenda zina amagana nno ngeta kati ate ffe agenda omuvuga gomanyi kigenda okuba wano maama ekintu twakiwanise dda waggulu kati okiwulira kye nkugamba kati Mpuuga omanyi waliwo ekintu waliwo omanyi kati edda
bandala ko mu universities nga tugenda okubuli abantu okwekebeza abaana okwekebeza bitya n'endwadde ati waliwo walirabyeko omuntu nga mulwadde naye nga yeekaza atambulira mu ddinaayo kati Mpuuga yalwala endwadde zonna n'azimalayo zonna z'omanyi yalwala hepatitis B n'alwala siriimu n'alwala gundi n'alwala mongoota n'alwala yellow fever kati naye ate ng'atambulira mu bulamu bwakwegaana Mpuuga kati Mpuuga olaba gasumba omuntu asembayo mu kika kyaffe obutategeera ategeera nti Mpuuga talina wadde maanyi Mpuuga alina ababaka bwakuggyako abasajja ab'embagguba nga Seggona kakati kankubuli soko komaawo nze njagala nnyo Seggona more than what you don't know uliriza Seggona baali bagenda mu kubaka Kivumbi njagala tugenda eri mu majani gye bali amayirungi Kivumbi yali tadda ebyallo nagendako ebugobango Kivumbi ojayitira bugobango ebutambala nimpisirayo nembabuuza kati empiwe nababa ayita mubaddi Kivumbi yali tadda nze lwe nategeera ne Kivumbi nti talina mukazi twali eyo waabwe kati bali babinsomera abantu basomanaga omusajja oyo era singa si Bob Wine Kivumbi yali tadda tombola ba Kivumbi omwana yakubidde essimu essimu nagisangudde musikyagina kijima nangamba bannange ensi esirikidde bingi naye omusajja oyo Kido mu driver atuleera okitegedde kinyenyere mu bulungi maze buli stage wabaawo omuntu kwata wano kati kankubule ekintu kimu gwe tomanyi bantu mbu Kido kati kankubule oyo omusajja Kido Masaka era bwewuunya mu mwito w'ekitiibwa Kido okimanyi nti Bini abantu basobola okugamba olina abaana nga 10 zologa yanga kaye yali mmanyi osaaga bw'ogaba mutabani wo nali mmanyi oba olina abaana 2 nange watekubanga nno abo ba Kido buli stage gende Masaka tobola video ya Kido we yagambe oyinza okutandikira ne ku stage gundi ku stage woro oyo Kido tomulaba mu Kalubindi oyo Kido Kafumisi nijambi tu yokaye Kido Kafumisi kaina wa kitiibwa naawe kye wa kitiibwa